Ssibikangako songerako social media bazimanyi ninda kooti muleete obujulizi kati Lumbuye yagambye mujje yakatambi ngambe ka president kabuze ngebyo nzo ntwala moyo bi mujja Lumbuye awo wali mutwala amalwaga mwe ngabe mukole Uganda mukostinge government ya President Museveni. Njagala otunnya abantu abali e Bulaya abamu omuntu nyandabikaye oyo gaye nze mulabe bifaananyi bye ettama liri bweriti n'amaaso matono ettama ddene obulago ayina figaye omulaba nti tali bubi nnyo oyo gaye asobola okuba nga waali ng'ojja kujja omukwate bwoti omukole by'omukola naawe otukoleko bwoti nti munnaffe otulabyeko nnyo kyotegeeza mumugende mpola kubanga mwe temulina ssente za Crown Prince wa Saudi Arabia. Atulabo mulungi tukwaniriza nnyo webale kubanga otwegaseko negatiddwako Wisdom Kaye tugenda kubanga tuwayamu naye bingi ebigenda mu maaso byenjagala tubeere nga tuwayamu naye olunaku olwaleero. Ensonga esookera ddala twawulidde nti y'omu kwabo bali ku lisiti ey'abo abeetaagibwa oluvannyuma lw'omukulembeze w'eggwanga okuvaayo n'agamba nti waliwo ababadde bamubika. Twagala okwongera okumanya Wisdom Kaye kikyayogera ku nsonga eno. Lisiti bwe nagirabyeko simanyi ani yagifulumiza nalabye nga Wisdom Kaye kwali. Nsanyuse okulaba. Nsanyuse nange okusinkana naye k'otaddeko mu masiki wano mbadde njagala kulaga abantu nti bane tuteekako mu masiki nga woogitaddeko nze kanjire tondi wala nnyo naye bannange tulabye n'okulaba twajjirwa corona anyway. Amanya gange nze Kaye Wisdom mutabani w'omulaalo mu bwati ekyo no kikulu. Njala tugende ku nsonga ya social media kubanga abamu kati balowooza nti mu Uganda tukozesezza bubi social media y'ensonga lwaki tutandise okuwulira nti waliwo ababika abantu nga balamu muyinza okubanga mwe bakutadde mu category nti mwe mwabika ne president. Ensonga eno ogyogerako ki? Ekisooka muganda yekankubuulire Uganda eno bw'oba owagira President Museveni ebyalaale basobola okukuba genda obuze tamale mirundi. Nze for the last 5 years or 4 awe banondera okutuuka kakiiko kuliko Jeno babiri kuliko baani kumuyamba ku art nagamba bajjo n'oba n'abutex ne mga agenda obuze omukulembeze oyo oba nze yali antadde ku payroll oba yali ampadde ku ssente naye nga I'm working and I'm okay. Ekizibu ekisobola Mzee yalina akakiiko akamuyambako okusumulininga art industry. We are 11 people. Ate Jeno Sale yalonda 40. Bonna obukiiko amulake banonderayo gyendi. Nze sifaayo bali bye baliko kasaba mpita ne bantwala wembandi ne banziza sisula eyo mbagamba naye bamwenda munziza wengenda. But I don't care. Oba bampa oba tebampa I don't what because nze ebyange by'okumwagala byalaali kankubuulire buli yafuna ebintu nze ebyo ebintu mu kusooka oba nalaba oba bagamba TV Tanzania nenkuba amasimu no nze bintu bingi byessakkaanya na Lumbuye naye tosobola kungamba nti Lumbuye ayogedde buli mwaka ne gugwa wali n'ayongera omulala nga byonna byayogera bifu. Ekyo kizibu nga byayogera bifu asobola okuba nga percentage ye mulimu ebifu naye nga waliwo abamwa info. Otegeke kye ngamba ekyo kimu. Ekyokubiri Ministry ya Uganda joina ya information and ICT simanya ya information teyina byekola ensi zitegereka zikola ziti Lumbuye wabeera eri n'afulumya ekintu wano mu Ministry ya information and simanya information technology wabeera wa akola counter oli byayogedde naga bannange tuwuliddeyo ne watayogera nti Lumbuye tuwulidde omuntu agamba nti twakubya abantu amazzi naye kisi kituufu ekituufu kiri bwe kiti tuwulidde kino ensi zitegereka kye zikola kubanga the next war eri first world war twagina second world war third world war gye tulimu ya cyber kyovola nakuba general tumino yono weri serimu eyatukera n'agamba we don't need internet ne mugambo gwoyagala kubisa President Museveni. Abayisirayiri bakwata ekintu mu bbanga rocket ne bagikanyuga eri nga tomalina kigikutte tuli mu cyber era kyovola babejja nako bakyalowooza AK-47 bikyalwanawa ebyo kakati. Now Lumbuye is not a problem. The problem ministry okuyamba Museveni ku propaganda
information tesobola. Kakati wabadde okyali n'abafuna oleeta Joyce Ssebuggwawo yazaalibwa mu Gyabiri. Kati oyo we yazaalibwa mu Gyabiri agenda kugattako ki? Abaana kati eminisitule singa erimu abaana n'owokwata Isima n'okwata Katashi Bag. Otegedde n'ogamba Wisdom tetumuleeta tetumutegeera ye n'oga Katashi Bag genda ku social media buli oli kyakola you encounter it. Kwata Isima naye bamala okukozesa abayisima abo nga babakanyuga ng'oleeta bakadde kivola gavumenti eno Museveni waba ekikyakumye Museveni si mmundu tebakulyanga ebinusu. Katonda akyamubiseeko akasubi kubanga mistakes government zeekola ozeewunya nozeewunya. Otegedde ku kyengamba kyova olaba ono omwana empologoma y'emagerengezi. Kati omanyi nti BOBIWINE yakitegeera nti akalulu akaddako kagenda kuba ka ssente. Kati atandise yasayininze $1 million 6. Yasayininze $1 million 6. Olaba ng'ekintu bakyogedde ku BOBIWINE n'atavaayo nti fake news kiba kituufu. Yasayininze $1 million 6 kulabikirako mu movie. Kati yakoze ne documentary ogenda kola nga bamuwa $1 million 10. Kati zikwate nga ziyingira e Uganda. Abazungu bakulyewo. Otegedde oyo Bobby gwe kankikuddemu. BOBIWINE watalifuga ggwanga limu omwana wajja tufugako nga tukkiriza kubanga jagala otunye abaana ba celebrity wano bali mu mabbala baliwa. BOBIWINE buli lwagenda okukuba lwale oba okubaako abantu abakulu basinkana agenda n'omwana we Kampala ali amutuma erinnya era mmwe mutuma abaana amannya gammwe Waitambu bikoze bitya simanyi woligwa bitya nyonko ebyo boogereziwa biki omwana amutumye Kampala. Otegedde nti Washington ye Uganda Kampala yiri wali. BOBIWINE wayimirira wano okwogera omwana wayimirira wano mu kkooti bw'ati n'awuliriza akulaga. Kati agenze mu myaka egyo ogenda kola BOBIWINE nga yingiza $1 billion ate ozikwatako omuzungu asibe ezizo kubanga azikoleredde kubanga yategeera ekyamukubya wali n'omukyankalanya ssente kubanga olina okufuna abantu emitwalo emeka abagenda okusayininga ku DR form. That's money. Kino oyo guy ali so serious to lead this nation. Kyeki kyenkugambye kyengenze wajje n'omuhoozi nti just be serious. Soka oveeko mu byamagye ojjeko mu bantu bakufiiringe ojja kujja booti nga bakutundiranga kifaananyi kubanga gugana amagye agatukuba embooko gwonerabyeyo abantu omuntu ali mu kufiira mu nnyumba atambuza ku bigera gye Kampala omukubi embooko 10 ng'enkyakeera kuwa kalulu kiba kizibu. So tugambe nti ebintu bino byonna gwe mukulaba okukwo president bwe yavaayo ne yeemulugunya ne security nayo netekingira action gwe oyinza kyogerako ki kuba abamu babadde bagamba nti bino president bamuwandiiseeko ebbanga lyonna. President boogedde ebintu bingi bamukubye mu bukatyoni nti lwaki omulundi guno kyova olaba nagamba President Museveni gwe babadde bavuma bamukubye mu katyoni bakozi batya lwaki ku myaka gino egy'obukadde gy'akawungeezi kimunyiiza anti ekintu kigenda n'oba gwe luli yaliwo nga basemogere bamwesimbako babeesije ono omwana azze ono field marshal azze otyanga omuntu ng'ali awo mu campaign nga bamukuba amasasi ageewuma bw'ati nze Bobby namuwa ekya field marshal gwe nfunyayo jeno naye agende mu campaign tumukuba amasasi bwe gato ng'ageewuma. Ekintu kigenda si kyekyaluli. Otegedde ekyo kimu intelligence yawo ntekyakola. Gwe kankubulire nze nalabako abo abasajja ababeeranga mu intelligence nga bava mu Eastern Uganda ng'abasajja baba bagezi abasajja babanga bagezi ng'anoonyereza ekintu without even suspecting to get money bwe bafunyiranga zirwanka kasita ekintu kyayingiramu bano abajjanga ewandegeye kunywa omwenge n'ateekawo pisto naga ndi mbega ne kifa. Era kyova olaba nekirumira yagamba bava eno ne bayingira obwambega nga bakadeeti gwe ngamba oti owa poliisi atandika n'obuyinja 3 nga waliwo oli yatandika ne private lance corporal sergeant naye onavudde mbwe makere mbwe alina diguli ate kyonga agali amawanga tegalaba balaba ne batunula bati atandikidde mu America bw'osoma diguli n'ogenda osoma obwa pilot okubuusa ennyonyi ezo ez'abalwanyi bakutandisa ku lieutenant bakikola batyo nti omuntu okusoma obwa pilot ezo ennyonyi z'amagye it takes a lot of years. Jukira osooka no training y'amagye n'ogiteeka wali
n'osoma kati jjukira bakubina byokusoma ennyonyi naye okusoma ziryeze abalwanyi those are like 5 years ebyonna naga no omuntu ono yeewaddeyo osoma bino na bino katandike kuki nga buli omu akimanyi oba oyagala kutandika kuwa lieutenant ng'oyingira amagye genda wali ng'oli mugezi naye bano ova Makerere ng'oli kadeti kitegeeza ki bakola Museveni ayogedde singa President Museveni akeera enkya n'agamba bannange nayise ku gavana awo nga bakuba Kerere oba lwaki bakuba Kerere nga bonna badduka anti tebalina byakukola nga bonna batandika ani nanyini gavana ani kubanga Museveni ayogedde tetukyalina bambega bali be twakula tumanyi nga jjo nnoonyereza ekintu nga teri amulagidde kati bonna balina Museveni weemulugunya ku BOBIWINE nga bateeka enkesi naye kambalabule Lumbuye oyo mulaba naye muwulira buli nze sogeranko naye Saudi Arabia agenda neekola ekizibu ne munnamawulire bamuyita Khashoggi if I'm not mistaken ne bamutta kikostinze government ye Saudi a lot of money okukola ku public relations ne family y'abo abaana kubanga Crown Prince yayita ne mukyala we ne mutabani we mujja lumbalumbuye awo waali mutwale amalwa gammwe nga bye mukola e Uganda mukostinge government ya President Museveni njagala otunira abantu abali e Bulaaya abamu omutunira ndabika ye oyo gaye nze mulaba ebifaananyi bye ettama liri bwe riti n'amaaso matono ettama ddene obulago alina figa ye omulaba nti tali bubi nnyo oyo gaye asobola okuba nga waali ng'ojja kujja omukwate bw'oti omukole by'omukola naawe otukoleko bw'oti nti munnaffe otulabyeko nnyo kikyotegeeza bamugende mpola kubanga mwe temulina ssente za Crown Prince wa Saudi Arabia esasudde America esasudde famire esasudde abaana Lumbuye ebintu byonna byayogera gwenga owenarem obikkiririzaamu byonna sibikirizaamu naye byonna sibifu nze besakkiririzaamu ebyo by'obwakabaka kubanga nze mama gayi abambe jjajja wange wuli bamuzika kasoyi mu nnyumba kati nze ebyo sibikirizaamu whatever jjajja info we naye ebintu byayogera wano waliwo abantu nga bali mu system bakufeedinga info so abamufeedinga bateekwa okuba bali mu system yes kati ogamba nti Museveni yafudde bamufeedinga nti afudde nawaddeyo time nendaba programu za Lumbuye za nnaku 5 nze nali sirabanko programu yoyo gayi bweti nti ntudde ndimulaba omupiira gwa Bungereza gubeerawo nabadde mpagira Bungereza kubankubidde nalabye programu ze za nnaku 5 saalabamu ng'abika President Museveni saakirabamu wabula kyenalabyemu oba kyali weyagamba ebye Uganda si bibi si birungi oba something oba tewali oba naye bw'abika ate n'abeera wano saakirabye wabula kitegeeza waliwo yafiidinze president nga kye baakola ku Zebula njagala ogende obuuze Wood RDC w'e Kampala yali awo mukwano gwange Kawempe bwe yajja e Kawempe n'abuuza ani asobola okunyamba ku security omuntu gwe twaleeta Zebula nga weenaale mu Kongo nga Zebula yayogera mu bantu abatali beenaale buli omu ng'amuwuliriza ne bwe baba babbi ne bwe baba NUP oba BFDC Zebula ng'ayogera n'akola ki naye laba information buli omu n'asiriikirira kati Lumbuye yagambye mujje yakatambi ng'ambeka president kaabuze ng'ebyo nze ntwala mu eyo bbi baleese omusajja yava e Luweero gwe baleese mbu ye yatandika ekintu ekyo Eruweero ewo ogenda wansi ne network tekwata gye bamugye omusajja alabika nga atalina smartphone naye ye ki kati kankubuulire nina ekintu kye nalabye nenga ono line of ebiki ono gwe bayita simanyi addira okoki line of Mogadishu nengamba bano balowooza nti Uganda teraba lokoki simanyireko eki story court kugamba nti omuntu ono yakkiriza yeyatta bano ne bano mutwale mu kooti abyogerereyo
kati nzo ngambe ate ku polisi wamulabyeko ng'ayogera bo be boogera enanga maye nanga waba tatunidde kamera ababa ati kakati betwakutte ono eyatta abantu 30 era yaliko wano n'alabikira wano era yakkiriza mbu ye yatta gunde tatunira kamera nze Wisdom atambudde ensaawa 2 nze Wisdom nabadde manyi nti wa sharing obuntu buno nze nakuba amasimu gwe president w'eggwanga n'agwa osobola okulaba bana amagye SFC nga tomanyi kiriwo nalaba kakaamu ak'etanzania sirina na actually sirina wadde na group na muntu gwe nakasindikira ebyo bye nalaba kati nze kubanga of course soogera nnyo Oluswayiri naye ndiwulira nempuliriza Oluswayiri nempuliriza nanga nembaako be nnakubira nanga regard that one nensirika Ssibikangako songerako social media bazimanyi okutta gayi weruweru kiwandisoso okukola okimanyi social media ze zino ziraga ng'abika tebaziraga nze ngonjirayo nga ngula olupapula nga bakubyeko oyo omusajja kungulu nti yuno eyabika nze Wisdom kwata ezo 2,000 nenziwaali amugala mujja n'alyamu ninda kooti muleete obujulizi gw'olowooza lwaki mu Uganda we babadde bawandiika amanya bataddeko abantu b'e Bulaaya kakati ne batayako nti kaye Wisdom ow'e Uganda kati singa saalabuse kuyimuka in 10 hours babadde bagenda kukola bwe bati babadde bagenda kujja bankwate bwe bankwate owulire nti bantutte ekitalya bwe ntuuka ekyabaga Wisdom alina covid banziruse mu ddwaliro banzirusa banzijemu ebiwowoolo nti afudde nti abadde ne covid bwe bate batta abantu ani ng'akola anti kati abayoogo omanyi bimeka bye tulabudde president nti ono bagenda kubba nze nkyogerera nkyakyogera actually abantu abamu balowooza bantegera bubi era nkyogera kati nti General Muhoozi Sono David ngamba Kanyarugaba ng'okyayagala gavumenti ya muzeeyiwo ya taatawo janguko mu ministry ebyo byamagye abantu tebakyabifiiringa America waliwo yabeera nga balonda omuntu nga weesima kwa president wa America oteekeddwa okuba nga walwanako mu Vietnam mu Uganda ekiseera kituuse tebaagala nti nalwana Luweero ndi Jeno omuntu alonda Ssegirinya teyagala kumanya oba gwe Jeno oba si gwe Jeno be baakoma okulonda ab'amagye ate nga baakola Kasirye sirabangako muntu yali akoze kwero C5 nga Kasirye omanyi Kasirye Gwanga yajjanga muzeeyi twavanga mbe najja bayitawo barakisiyewa Kasanda okuva mbene ng'ojja Mitiyana waliwo awo Kabamba ye Kabamba awo twasanga otegedde twasangako Kasirye Gwanga ng'atudde bw'ati bakola luguudo bali bemanyire muzeeyi wange kati era ebintu bana ebyolaba ng'oli muto tobyerabira ng'ero C5 Kasirye Gwanga atudde amwagala ne stampu z'abanazo n'empapula ng'alina ambulera we bakola ne batusanga wali enkyajja kujja atula wali era oluguudo olwo okuva ndowooza Emityana paka Mubende lwali lugumu otegereje nga okuva emyaka oyo Kasirye Gwanga gye baalukolya paka kati era olaba tebazzangamu greda now kikyengezaako kugamba emirembe gy'okuba nti nno okwesimba kuba president wa Uganda olina kuba General Brigade abantu tebaagala kumanya tuheru byakoma kuba Kasirye Gwanga mbadde nsaba General Muhoozi Kanyarugaba era nkyogera saba muzeeyi bakuwe ku ministry ng'eyagurikale kyoba health lwaki obubbi obuli eyo obumanyi gwe obubbi obuli eyo kubanga kati oyo omulaba Muhoozi n'amala ajja nze ngenda kugambako ebimu n'amala ajja mu ministry ya health kati kankugereza ekintu mu ministry ya health National Medical Store eyoka National Medical Store yegula eddagala yeyina mandate egula eddagala actually okola procurement odigula odikima oba India odireeta nodidistributinga kati awe wali obubbi nodyocha eriba lifudde bwe bagenda I challenge them bwe bagenda India abayindi bakolanga China nalye China abasajja bakola bati adya Samsung nga ziri ttaano nagamba this is $1 nasonga ku ndala naga $2 $5 nagamba neri ya $7 nenga zonna Samsung nga zonna we ziri oba Samsung esoba kati gwe n'ogamba wendeeta Samsung eno mu Uganda kamba kuba ya $1 n'ogula Samsung oba S bitya aha batono
kati olaba eddagala ogenda India ogula eddagala nze mama yange yali musawo yali ku kizinga lwonna bati yalekayo eddwaliro lyafuuka health center free gomanyi betukoledde no gavumenti wendaba omuntu atwasamira nseka nuseka lye yazimbanga ye bwe yali agenda kati right now government took over ye yalizimba otege kyengamba kakati bagenda India ne bagamba lino eddagala ligenda kuggwako expiry date egenda kuggwako mu weeks 2 lya $10 lyonna eyo tani ne bagamba the same drug lino ligenda ku expiringa mu myezi 3 lya $5 liryo ligenda ku expiringa mu myaka 3 lya $4,000 abagezi bano manyi kye bakola agamba mpali ne ligenda ku expiringa amangu ontabikiremu liri tono otegedde ate abayindi omugamba nkolera receipt ng'otaddeko $5,000 ng'omuwadde business omuyindi agikola abayindi bano balaba nze nakusoma good certified public accountant abane bitabo ebyo ebya business abane kyalaga mu URA abane ekirala ekiki ekya business nga birina era wotuuka India ng'ogula eddagala ababola babo amugamba nkola receipt bweti simple as that kati bwe bagula eddagala ligenda ku expiringa bwe batuuka wano katugambe nga Mubende Referral Hospital betaaga eddagala lya malaria bwe liti babasindikira Panado nga basalira malaria ate basindikira Panado mungi kubanga agenda kola ki ku expiringa otegedde ate tali agenda banoonyerezaako kubanga bebookye eddagala eri expirinze bino biri mu gavumenti gyowagira gyempagira anti wembyogerako kyekinkubya kyovula babadde bagenda kundyawo nabera abasekyuta abanga wisdom werwaneko ku kino oli abakutiipinze nempita bannamawulire nembeesooka otege kyengamba kati woleeta muhoozi najja mu ministry ya health n'omugamba muhoozi eno gavumenti yataatawo sooka ogende ku national medical store obubbi obuli eyo ne wano obabbirawo ne wano nti asobola ogitereeza olaba nze alonda Nakayirima nga nze yalina abazadde bange nga bamagye waliwo be nali sitamuwagira yali takkiriza bamagye kuba na ssente nze mbimanyi naye nze nayagala alonda Nakayirima bwe yajja Ministry of Internal Affairs ng'osaba passport munaku 7 ogifuna express munaku 3 ogifuna ku mulembe gwa Londa Nakayirima tetulabanga ko line nga zisimbyawo laba obubbi obuli awo ojja ne bakuma passport gomanyi nti n'olio passport gye bagaba ku $2,000,000 netya n'okutya ngeyo express yaki kubanga express ate sigwalimu obweru gwe bakutunda bagamba gwe ate olina mulundi ate bagikuwa oli agaye sijja kuwa tuli muna Uganda naye nga kyafa gwakasawo otegekye ngamba ngamba otya nti eggwanga bannayuganda asimba layini okuva ku internal affairs n'atuuka mu meat park ng'agala passport how alonda Nakayirima we yajja tereeza internal affairs eyaddayo mulabe ndowooza yali mmalwa jjajja Odongo yabadde eri ali mu kuwasa ate kati akola eki oyo amanyi kimu kumwa mmotoka zikola budongo n'agenda ewaabwe eggulu era jeno kiki yali akoze yagijeno bwati tebinkwata naye oyogedde ku ministry ya health eno nekinkwatako kubanga ndaba Diana Atwine Dr. Diana Atwine ne ndaba ne Ruth Acheng honorable nga nti abantu bano ababiri bonna bw'oba obalabye balinga abagamba nti bafubye okulwana okusobola okulaba nga ebyobulamu bitereera n'obubbi bw'eddagala ne ssente okutwaliza wamu n'ate empulira bw'osinga okuba mu byafaayo bya Uganda kankubuulire minisita wa health ne permanent secretary abakyasinze obutakola beebo I stand to be challenged era President Museveni waalituula bw'ati agenda kwewuunya oli Acheng yali ayagala kaluke waabwe era bazinira mu mbiri n'ayitamu abantu abatakyasinze mu byafaayo bya ministry ya health obutakola beebo kati kankugereze wasoma ministry ya health kiki kyekozeewo plan kijeyina plan as in plan kulwanyisa covid kyebalina kugamba president kiri eki sibira abantu mu nyumba kubagema kiriruwanga abalina n'eddagala towalaba eddagala efuli bakwata wuliriza kankuwe ani akugambye oli musawo bajja kukuba ebintu otya n'okutya nze nagenda kololo ani namala kwebuuza abasawo bamu ate nga bamaze kunkebera oba nyina covid eyo naye eriba sitole ndigikunnyonnyola Diana Atwine
bucha between that COVID nga atandika paka kati bakamua is it trillion ezo tagulanga ko ddagala lya COVID. Eddagala banche yasooka yali ya India bagituwa buya ate abayindi sigamba nti batwagala nnyo batuwa kubanga protectinga Indian community eri wano. Ache nkugamba omuzungu wakwanga ekintu gamba lwaki abaddemu tuwo bamanyi bafalansa omanyi lwaki batuwa 70% amafuta ge Uganda twagaba watoto Diana atwine bamuwa sente kuva mu lockdown eri gura vaccine right now manyi kyagamba vaccine bane buli nse yagala vaccine tugira tulinda kezijja okumanya yakyasinza obutakola sirabanga ko President Museveni ng'ayimiriza omuntu mu maaso n'amugamba nakugamba okugula ebitanda bimeka nti wangamba okugula ebitanda emitwalo 4,200 n'ogula bimeka nagula 3,000 biliyo. President omanyi yakola bannaye kyeka tekyali nza mpuliriza n'atambula n'agenda ng'omanye kyali awo. Problem ya government yenale mwe kisinzo jikuba eryeji kuba mbakona mikwano na nganda. President Museveni President ogamba nti nagambo gure bitanda imeka kitegeza budget ya fuluma ebitande mitwale ena ne13 biliyo. President Museveni anuma awo yali atambula na vakazi na nakwata dana atwino obulago namkwata obulago. So bino byoyogera wisdom bino byolaba bakola badana atwine bakola mawulire gammwe kankuwe ekyokulabirako nambolo giraba nambole baganayo bannamawulire nga bagigulayo ne bakuba nti nambole abalwadde kiri nambole kifumba muteke lwa Uganda nga tebakkirizayo munnamawulire ne bapampinga nti Uganda bannange COVID ali wano. Waliwo omukungu omugo sayagala kwogera n'agenda e UK bagenda omukebera nga results zayina alaga nti talina corona bagenda omukebera nga alina corona naye nga results zabadde zaggulu. Prime Minister wa Bungereza naga musibe Uganda ne batuteeka mu red nze guno omwezi nga 31 nyina show mu Regency Hotel e London it's a dinner ne batuteeka mu red omanyi kye baali bafa badana atwine ne banne baali bafa Uganda bajiweyo $1 billion gye wawulira okulwanyisa COVID. Bwe bamaze otuwa sente ezo ne balyoka bakkiriza bannamawulire okugenda Nambole ne baleeta abantu be bapanze omukazi nga ne byeyogera olabira ddala abipanze yagambye bw'ati bannange wano ffe batuliisa bulungi tuli emmere nnungi najja ne bankanyuga wali ne banteekako bino ne batulaga n'ebitanda ebitaliiko bantu luli lwaki baali baganayo bannamawulire ebyo balimba mmwe mulwadde yayogera ati eyamuleeta lwaki tajja omukazi waavaawo ne baleeta omusajja nga byayogera dde simira to the other lady ebyo nze nimba ebyo ebyekisiru bamaze bawa ssente ne bakkiriza bannamawulire okugenda okulambula Nambole. Kati omuntu wa bulijjo takitegeera bana abantu babbi batubbye so wisdom ate omuntu watuukira president wagamba genda ogula ebitanda emitwalo 4 kitegeeza ssente Ministry of Health ya finances zikuwadde otegedde kye ngamba bakyenyi baddaana bompaanira be bakyasinza obutakola bucha Ministry of Health ebeerawo 2 President Museveni byasoma agamba bino byakikugu bampadde advice ensi zaasiba abantu abaali bava mu India nga balaba ekiva mu India wano baagaana baddaana atulina okugamba Museveni nti siba ennyonyi eziva mu India. Omanyi lwaki? Baali baagala oli corona ajjeko e Uganda anti babawe ssente. Rwanda yasiba abayindi ensi zonna mu Africa zasiba nga teri nnyonyi eva mu India wano baagaana okugamba Museveni okusiba wano basigala bayingira ne bayingiza corona era singa kino nkyogera nkiddamu ne wano singa Museveni yasiba ennyonyi eziva mu India ababbi ba wano bandiyise Rwanda ne bagenda ne Frasca n'amabaafu n'amasapiki ne basena ku COVID yali e India ne bamuleeta wano ne bamuteeka mu bantu ku ssente ngeri gye bazaagala bandise nnyibwe bati ne babireeta. Abantu abakola mu Ministry of Health tebalinga mu butaala bano ba mawulire buli wamu omulaba yayogera permanent secretary yafuuka PR oba okyali awo n'olaba omwogezi wa Ministry of Health ng'avaayo bannange kaakasi tubadde tugamba tumweteza kubanga kweyeteza tomanyi kubisiba inatukuba amalusu oyo omusajja simanya alina byono oba bye biki
gwe kankubuulire gwe toli you a westerner nze am half a westerner oyo akubuulire ewa mwaliyo referral hospital feje ewaffe referral hospital twava eri Lwengo muzeyi wange gy'aveeyo wansi eyo ne mama wange wano Muganda Mumbejja tosobola ewaffe bamuzeyi baffe bakulira ku obujjanjabi ekitata amakoola si ekyo nga olwala bwoti nakutunuulira n'amanya genda onoga eddagala lino ne lino ne bakuwa okweyoteza kwaliyo era obujjanjabi bwali bwakabi. Right now tugamba abantu beyoteze ffe abamu abaakula ne bazadde baffe nga basawo nga ne malwaliro gaabwe tugenda covid wasukka obulago nadda mawugwe. That is a real problem. Kati olina kumanya nti ogenda kweyoteza na bintu ki nti nze kati nze nano enimu bagyongeza nagenda nefuna emirondo nenjikoona nenjiteeka mu sepiki antibiotic gusinga n'ennimu nno nji kukunnyonnyola wenkoona omulondo nenguteeka nengula amajani ga garden tea nenjiwamu nengenda nefuna ebikuta by'ennaanansi nenteekamu nenfuna naki ebikuta by'ennaanansi amajani ennimu biri bina ekyokulya ate nkyerabidde kinateekamu nateeka ebyo nenfumba garlic era westafuna ennimu garlic kubanga bamuseera nafuna mirondo kubanga garlic kyakola omulondo gukikola nafuna ennimu nensalasala n'ebikuta nenfuna ebikuta mu katale bibeera eby'ennaanansi nenfuna n'ennaanansi embisi nigyonna nenjitematema nenteeka omwo nemmala ennaku nnyanga mbugumyako wenneeteza mbugumyako bino byolaba njogera bino kwogera nnyo nanfuufu yankubyeyo nga tuveeyo otegedde kubanga omukka guno bwe gugenda ne gusukka ne gugenda eri mawugwe kankubuulira ekisesa ffe abaana abazaalibwa abasawo va ku bano basawo bamu oxygen tasobola tawonya covid bw'okuteerako oxygen tawonya no oyina kwanguwa kweyoteza kyova olaba abagezi mpewo abagezi yamanya nti kaneeyoteze oba nkwata lino eddagala lye batukuba nze bakankuba empisa egi nanoonya Pfizer n'embula gye balina okukuba egi bano nga bali ku donation bagambye Museveni leeta AstraZeneca empiso 2 ziri amawanga g'ensi yonna bakupisa Pfizer bakuba egi ne bakoma kyekiri mu ddagala eryo eddagala bakuba eddagala nga mulimu covid kubanga omubiri gwe okwatibwa covid gusange nga gwamanyiira oleme kulwala nnyo otegedde kyengugamba kakati oyagala gamba bakuteekamu kawuka kennyini anti kakati wonna akyogera ennyo era bajja kugamba nti nno kiggwe mbubuuza bakuteekamu ki virus bakuba virus bakukuba nti omubiri gwe gumanyiire eri ey'amaanyi wejje kusanga olinawo wakola ki nga cells zo zamanyiira era nze bankuba otegedde kyengugamba. Now the thing is aina byona yayimira ku TV temweyoteza kubanga temweyoteza bagala sente weerwaneko otegedde kati nkitegedde ekyo kanzije ku kino bwe twewoza biliyoni emu laba firimu eyabaddewo we batu bazitemyetemye ojjukidde ddala nkuleetera lwaki abo bakyasinze obutakola olimba otya President Museveni omanyi lwaki corruption tesobola kuva wano anti Museveni agenda okulaba gwagenda okukwata ng'amuyita anko era nze nakkiriza ku mulembe nga Museveni akyafuga no corruption tesobola kuvaawo actually ate mwana we yasobola ogirwanyisa kwa kati omwana we wajja yajja kubanga bano tamanyi ba Moses Ali tamanyi batya ye naye ayagala kutandika kiki full stop otegedde kyengamba kati kankugereze bewoze sente $1 billion mu IMF those are 3 trillion something blah 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 katuulira bazitemye bati obubbi buli wano billion 27 bagenda kugulako oxygen billion 11 bagula ebitanda bya ICU billion 622 omweche zigenda okukola zigenda kutambula monitoring and sensitization neba nange muli bafu dine gwanga fu how I wish I was a Nigerian muganda wange labayo billion 11 mugenda kugulamu ebitanda bya ICU
bilioni jukira tetulina ebitanda ebyo byebagambe byakabi weziba 11 odira billion 622 kola sensitization ne monitoring obubbi obusinga nze Dana Atwine najja kusomero ly'omwana wange nzija ne bedmaster bikonde ne bantwala mu kooti mwe muli allowance mwe muli alaw naye nga Dana Atwine agenda kujja ewaffe Lwenga padie mbayigiriza engeri y'okwambala masiki kale mwekume mwambale bwe muti nze Dana Atwine ng'agenda padie egenzi biliyoni 622 naye nga weetaaga ebitanda bya ICU mbataddeko biliyoni 11 oxygen go weetaaga mugenda ongeri lino eggwanga lyafa mu kifo kyo kale bandigambye biliyoni 11 kazigende ku sensitization ne simanyi monitoring naye zino 622 zikole bino zikole ICU beds zigule oxygen ng'ongamba mpagira ebyo bino otegedde lwaki tebanjagala NRM kati wenvawo nembyogera kubanga mubabloga NRM nange mbubambala ndi blog siri bloga ndi influence kakati bampita wisdom omanyi tolumba nnyo nze bagenda kunzika kutaka lya Dana Atwine nze am here to speak waite emyaka 5 Museveni waba avuddeko nga usobola okunziza wano ku channel yo so olumbye nnyo yensonga lwaki oli ku list kati ani go bataddeho Yesime yagamba kuba abantu mbakube bamutaddeko bagalanze babadde bagenda kundyawo mu just 10 hours nemba mugezi inze njabba kuba kankubuli lwaki my first job is to protect legacy ya President Museveni yo waba yagala egwegwe ne that is my job nti wano muzeyi kicham ne kino goroza lwaki ngamba muhozi gwe muhozi omwagazaaki owulira oyagala jafuge gwanga story kitawo ng'akyaliwo kozesa ku mukisa ebyamagye twabimanyiira buli omu ali perfect mu magye president atufuze ate ne mutabani we oyagala minisito sinnagamba gwe okufuga kwa wano okuyita kwangu ng'eri empologoma y'Emagereri wali etudde naye muganda wange empologoma okyagifiri twanoonya akalulu naliko ewaffe ne bagamba wisdom bagamba ekintu kyenneewunya omusaya yangamba wisdom nali wano nendaba obululu basoma obwava wano nengamba oba waliyo district endala gye bayita ewaffe nga ebasoma birala ne byennina gomanyi lwaki Kakoza Mutale baali bakabi anti akalulu gomanyi engeri gye bakabbamu akalulu kava ku kyalo nga kali mu numbers nti 1 2 3 4 mwena mukabaze ne katuuka ku parish ne kakyukamu kagenda tuuka ku district nga kali mu fraction bakapulumiza mu fraction kati ng'omuntu yabadde waffe Lwengo oli Kanyerezi ng'ebya fraction abitegeera byabakama agenda okukafulumya byabakama kagenda kajja ku parish nga kali mu fraction katuuka ku district nga kali mu decimal kagenda okutuuka ebyo byabakama nga kafulumiza mu percentage otegede muganda wa kati Kanyerezi uwe waffe oli muzeeyi abeera bwati n'empapula tategeera nako ezo dynamics agamba awo n'ababuze bakwata Mugisha Muntu Besigye yajja oba ogwasooka oba ogwokubiri Mugisha Muntu yajjira Mugisha Muntu ng'ali enambole ebiseera ebyo Mugisha Muntu yasayininga n'aga President Museveni atuwangudde naye ng'omanyi lwaki yasayininga baga yayita maafi bakakoza Mutale baali walibe oyo Kakoza Mutale omusajja mugezi aba basajja Kakoza Mutale mu Jensambu yali asomesa economics ne math ku university kati baleeta plan akaluka fuluma kati Mugisha Muntu n'asayininga n'aga mutuufu omusajja kyakoze eki naye nga wekava mu kyalo kaba mu namba katuuka ku Paris awo ne kasawa kagenda mu fraction kagenda ku district nga kali mu decimal wekatuuka enambole nga kali mu percentage. So wisdom njagala tuveeyo njagala tuveeyo so tusokere balete namba ye Lwengo bwe balete Lwengo baleetako ebyalo bibiri ne bayo ne bajje mukono ne baleetako ekyalo kimu ne bagenda Jinja ne baleetako 5 kati bajja biti
ate woba gwe mukisha muntu ng'oli nambole tebakombe wadde kyakunywa n'eki omutwe gukuluma nga bo basoma baga kakati ebyaggulu kati nga tusinja nange ejjo obigata. So Wisdom njagala tudde wano katono nnyo ku nsonga eyo ya ogamba nti mwabika President Yoweri Museveni wali olabyeyo akatambi akamubika ekisooka muganda ng'ogyeko ggwe okubanga toli buulire nze tebinkwatako nze nabagamba bwe mpozi munzite naye nze onkwata n'ontwala kati actually kino kankigambe omanyi omuntu akyasinza obutaagala gavumenti akola ebikolwa ebikyayisa gavumenti eyo banaye tudde mu mazima bw'oba otegeera n'okwata omuntu eyatta omwana wa Katumba Wamala n'omutwala gye omututte n'omuleeta mu kkooti ng'omuggyemu enjala omukubye emiggo alina amasira tewabirabye mu kkooti oyo aba aleese abantu abo mu kkooti nga babakubye batyo ng'agamba be batta abatayagala nko gavumenti eno oba President Museveni era President Museveni alina okwegendeza abantu bali mu security ate si yandikutte abantu abo yakuba emboogo n'asooka abagenda abajjanjaba ne bajja mu kkooti nga tebalina kisa ki naye oŋŋamba oleeta omusajja yeeyambudde bw'ati n'akabina n'ebitundu bye ebyekyama komanyi kyekitegeeza ye gwe omanyi nti nga Uganda ekyalina obuzibu mu human rights ekyo kyokka abazungu bakitegedde fayiro neeyongera ogenda kulaba abantu bagenda okutwala mu ICU ate okutwala mu komera ery'omuzeeyi nga bigenda obuze Zuma. Okay, kale saagala sukka waawo njagala okwebaza Ssebubali akadde k'otuwadde. Amiina. Era nze omuntu yenna njagala omuntu yenna njagala ng'asobola okumpa info abantu bampa info ne munoonyerezaako. Ndi mu kukola documentary ate jja banyiiza lwaki Rwanda wesanga amagye gaffe Rwanda etukuba si kuba na training nnyo waliwo ekiriwo kakati enamba yange eri 0701 49 40 39 070 49 39 kosi eri ku WhatsApp n'okuba boti n'ogamba njagala kusobola kulaba video yo Wisdom nkwetegereze ompe info oba oteekako akawogo oba ki kwe nkuŋŋanyiza info ne munoonyerezaako. Weewaawo tuddingana omulundi omulala. Mweraba.